Bye ne mu parliament ontandikira kuba parliament yo bantandikira kubali abaseegu tandikira ku baseegu ne kwezi olumu malako emirembe ntandikira ku baseegu kwezi mukulu munange singa sigoba donsinga obukulu nali umu nalizeko n'akaggo wano nze nkusinga emyaka yandi ngambye nti singa sigoba donsinga obukulu olumu nandizeeko nembooko wano kwezi ne tumala okuva ku show wano nenkukubamu obuggo bwange biri kuba kyenkakasa tonsinga misinde nenfubutuka nentekako njabala kubanga kwezi okwagala tudde wano twogere ku baseegu abaseegu tulina obogerako obadde tugamba Makula ono bano abenzi ababiri abalina kyaki bombi benzi ate oli yagattibwa n'oli bwamala okugattibwa n'oli mu kyaki ye nga mwemuli Makula najja n'amwendako ate oli n'agenda ate n'afuna Makula ate ne Makula twawulira ennaku ezo nti ate naye yafunye amukolaki omwana Bajjo yakamaze yamenya abasajja abakebaka ne Makula bannange ne muga nti Bajjo nyamba tobateekako baniriza nnyo mu programu yaffe olunaku olwaliro mwenkyaliza muganda wange Mukasa Ssewandagi. Mukasa Ssewandagi akuva mu kibiina ekya National Unity Platform gwe tugenda okutambula naye olunaku olwaliro nga tugenda kwogera ku nsonga bbiri ez'amaanyi ennyo ng'esooka tugenda kwogera ku nsonga y'emmwanyi ennaku zino ekutta akati nga bagamba nti mmwanyi gavumenti egitutte ate nga tugenda kwogera ku nsonga ya Susan Makula gye yalangidde omukulembeze waffe w'ekibiina ekya National Unity Platform ne tugamba nti kisoboka kale no tuzze okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezo ne ngamba nti omukugu Ssewandagi kajje atutemeretemere mu nsonga ezo. Ssebo nsanyusa okulaba nange nesimye okulaba Ssebo oliyo otya munnange mwe tuli mpolampola jebale kale Ssebo nammwe mujebale bitambula bitya kuwatanya ensonga oziwulira mwami Museveni emyaka atufuzaana n'atulemerako n'agaana okugenda kati ate obuzibu bwe tulina nti ate ayagala ne mutabani we naye ate ayongereze waakomye mu kwonoona bongera okwonoona ensi eno Museveni we yagisanga mu 1986 ezzeeyo emabega emyaka 5 tuli ku kiseera kizibu toyinza nakifumiitiriza kyetaaga Kyagulanyi Ssentamu ng'akutta obuyinza okulembera emyaka 10 okusobola okutereeza ebyo Museveni byayagala omuntu akulembera emyaka 10 njagala omuntu akulembera ebisanja bye bibiri atuviira agende oba Kyagulanyi oba ani oba Muhoozi naye ebisanja toyogera ku kigambo Muhoozi naye kye tugamba kati awo kitegeeza nti twetaaga abakulembeze 10 abakulembeze 10 okutereeza Uganda Museveni wagijje wagirese okugizaayo emabega naye abantu twabalamusizzaako banyabo ne baseeba batuwuliriza era abatulaba yonna gye musinziira mbalamusizza nsaasidde mwenna abafunye ebibi mu bubi ebitali byanjawo bitali byangeri zimu ebyenjawulo ate nensanyukirako nammwe abafunye ebirungi mu bulungi tugamba abantu abali mu mbeera embi nti teri mbeera ya lubeerera omusajja Mike bazze bulala nsimbi yawandiika ebitabo bibiri ekimu bakiyita ssanyu teribeerera n'ennaku tebayoomu kyekyokubiri so oteekwa okusoma ebitabo byo bombi ssanyu teribeerera omanye lwaki essanyu teribeerera ng'oli mu biseera ebyessanyu bw'oba oli mu biseera eby'ennaku soma kalyako okubiri omanye lwaki ennaku tebayoomu abo abasanyuka olwaliro bola abatagambiza baalinako ekiseera ekyennaku baalina ekiseera we baalinyiranga baasi nalinya baasi najja Kampala nga nti bwe ntuuka e Kampala baasi za UTC no zabeerangawo zabeeranga ku lusozi neewuuna naawe n'ogiwulira ne mudduka emisinde okugisanga ogirinnya omulala yalinako ku baasi yali Bruno ono ow'eggomba Serwanga Bruno yali Bruno Serunkuuma nayina baasi ewammwe ne kitaawe w'amayanja naye yagulako baasi neyemulemerera looni ne zimulya newaffe bukuya sammayanja oyo kitaawe birebwe naye yagulako baasi ne zimulemerera ng'ebbanja ddene ne bazitwala bannange kati abo abantu bajjiranga ku baasi ng'oli agamba ekigambo eki bwe ntuuka e Kampala ng'ekyange kiwedde bifaananga bolaba abaana baffe bagenda olwaliro e Bulaaya omuntu tamanyi biriyo tamanyi gy'alaga naye agamba nti nze munteeke ku nnyonyi ngende olutuuka e Saudi Arabia ebiriyo byebyo
wabangayo abafunirayo ebibi n'abafunirayo ebirungi naye abafunayo ebibi wadde babeerayo nga tubawulira bali tebalekaayo kugenda era bayongera kugenda era nabanno tebalekangayo kujja ate n'abasinga obungi e Buganda bafunangayo birungi abamu bafunanga ebyo obwami nga bakoze bulungi n'afuuka mwami ne bafuna ettaka ne bafuna ebibanja n'addayo eri kulona bantu baabwe kujja mu Buganda wano era bw'onojja kati ngewaffe maganja eryogo abafamire y'akanyandekwe abo yajja buzi nabo yajja kupakasa ne wamunyumira n'addayo n'abanona ne basenga kuno era ne bwe babuuza ewaabwe gye basibuka tebamanyiiyo abo mulembe guno tebamanyiiyo kanyandekwe yali amanyiiyo tebamanyiiyo waliwo n'abaddamyano muhama tumuziika n'okwo ku kyalo kwe tuziika bonna nabo n'obabuuza nti abaayi taata wammwe yavaawa bano benjogerako abantu bamanyi maganjo ekyo kiri ku birungi ebyali e Buganda era nze nnumwa nnyo ng'omuntu akoze eki ng'omwana nagambye omwana Makerere nagamba omwana Makerere yanyiiza ng'ayomba nti bazadde baffe bajjajjaffe baaliisizanga bajjajjaabwe kuki ku ndagala naye nga mu Buganda awaka w'omusajja omuganda wabeerangawo essowaani ezi ey'omwami ey'omukyala ng'ey'okusatu ya mugenyi mugenyi yalira kasowaani abalenzi ne tubeere wa mujeeyi abawala ne babeere wa madamu wa maama yakoza bamwe envaaze wali n'omuwumbo gw'emmere ku sowaani eri ebapaasi kigere kya nvubu n'akoleza kati bwamalanga kandi otunula seddoolo ng'omukoleze amazeewo bwe baakukolezanga n'omalawo n'olyoka otunula seddoolo kakati bano abantu baffe basobolanga okujja n'enkumbi mu bikapu byabwe nga bajja e Buganda kiki ekyabagaananga okujja n'essowaani kiki ekyalemesanga abantu okujja n'essowaani bandize n'essowaani zaabwe omuntu olwagwanga mu UTC bw'ati basipaaka beppa oba yakubanga ddutso oba yagambanga bugambi kanzibirye n'entula bwenti n'asimbula ku bigere n'atandika okugenda nga anoonya wali waakalimu bwe yafunanga omulimu n'atuula era n'akola omulimu n'afuna ssente n'addayo ewaabwe baddangayo ku nnaku enkulu nkugambye ennyumba zonna buli nnyumba ya bbaati gy'olaba sayidi eyo nga yazimbwa ng'omwaka 86 tegunnatuuka teri yagizimba nga tapakasangako wano basooka kupakasa wano buli eyagizimba yali nga mukozi ng'akola Buganda ate ne bayigawo nebye baalimanga ne babikopa ne babitwala ne batandika balima amatooke n'ennima yonna ey'omulembe anti owuli Abaganda nakabala okulima nga tukabala n'okukuukula amafunfu gwago yali nnima yaffe wano mu Buganda era oli bagandiza okumanya ndi Muganda nawalinze nakabalawo nayiga n'okulima nga nkabala be Baganda nakabala abakabala nga yajja wano naye nayiga kulima n'ennima yaffe ne bagizaayo ne balima kati bano basiga obukyayi tebamanyi nakumanya tebabanyumiza nabbanyumiza nti bajjajjaabwe bajjanga banoonya mirimu nga Baganda baffe bagenda omwana n'anoonya wano visa n'anoonya kikonfulensi kyonna ate naffe tuteekamu ssente naye bo tebateekangamu ssente balinyanga bbaasi ne batuuka batambuza bigere n'abamu bajjiranga ku mmere zaki ku motoka zaaleetanga mmere ne batuusa wano obwo obukyayi obwo bwe nkugamba nti obukyayi obwo bwabulabe nnyo abantu ababusiga ku bannaabwe bw'oba oyagala okukyaya eggwanga eddala bw'osiga obulimba n'okyaya abantu oba mukyamu Museveni okujja mu buyinza yatta bantu baffe akakadde kalamba e Luweero gwe tambula ku buli ggombolola mu Luweero mwami Kwezi gy'oyitako buli ggombolola kuliko obuwanga bw'abafu obutaka wansi wa 10 mmeka 13 abo baali bajjajjaffe Baganda baffe ba Museveni okujja mu buyinza babba bintu byaffe bye byayimirizaawo olutalo bano abaana tebamanyi bano abaana abato mbana be Makerereyo bye batategera emmwanyi zokka East Mengo Growers emmwanyi zokka ze babba ne wamala union waffe Mityana zaali zibalirirwamu obukadde bwa $603 Katonda wange banzibane obukadde bwa $603 mu 85 bw'obuleeta olwalero oba olina bilioni za dola meka obukadde bwa $603 ne bw'okwata bukka $603 n'obuyiwa Luweero mu mwanyi ze babba n'obubawa bwoti olowooza Luweero gikulaakulanya kwenkanawo omusajja yazimbye eddwaliro nga tawezeza kakadde kadola katya nazimba eddwaliro bano ne baagala bamugobe si lya bitanda lya bisenge lya wadi
si bitanda naye wadi nkaaga mwezi nga taweza kakadde ka dola katya naye ffe peneti tumuwadde obuwumbi n'obuwumbi bwa siringisa twakamuwa obukadde bwa dola ebi obuwumbi 4 obwa siringisa Uganda ze twakateekawo ku peneti tannaba kuteekawo yadde ekizimbe ekimu ali ku musingi so kati bano bateekwa okubimanya abaana abo nga basoma Makerere abaana abo nga bali ku UR nga bali mu mirimu gye bakola bateekwa okumanya nti okujja kwabwe Kampala kuli ku bintu byaffe bibiri ekyomuwende nnyo omusaayi gw'abantu baffe akakadde kalamba ewe mbyambu yogerako nfuna n'obusungu nze ninamu abantu 4 kitange ne baganda bange 3 abalufiiramu mu famire yenu lebwadda mawanda Ssewandagi mwali baddemu abasajja 6 gwe kwezi abasajja 6 nga bayivu nga ate kagule kuffe tetubangako na mitwe gya mboga natuula ekyomusanvu Emaya Primary School nenfuna obubonero bwange obwo 5 emyaka 4 emabega naye bukyanga mbufuna tewali yalazeemu bufuna Emaya Primary School tewali yalazeemu kubufuna. I was their best and I'm still their best okutuusa olwaleero ogwo gwe mutwe gwe nalina guno naye abantu abagezi lwaki nasaba first choice King's College Buddo, second choice St. Andrews College Kitovu, third choice nali nsabye Busoga College Mwiri bakuwawa wonna bantimba toyina wagenda nawa nga bampadde kusomera bwerere sigamba ngenda kusasula wonna bantimba naye nga bampadde kusomera ki nga neetaaga ki ebintu omwana byagenda nabyo mu kisulu byokka. muzeeyi we yali tabirina muzeeyi wange yali biguze baali bamutta mu 81 ng'abasigaddewo tewali asobola nabo balimba family yali nengenda Masaka Secondary School baba wange yali yakava enkokonjeru mukazi watunga afumbiddwa haji ng'atunga kalaanike nga gyasobola nesigenda Buddo nesigenda Mwiri nesigenda Kitovu si lwakubanga omutwe gwange gwali mukalu kubanga tewaliwo ki si lwakuba nti tewaliwo sente kubanga yali nsasulidde ogenda nsome masomero ago. Family nga yali bubi nnyo family yammwe ne bwamu omuntu akoze jjajjange yali azadde abaana abalenzi aba babiri kitange nule bwada mwanda Ssewandagi lwaki lyandissetudde ku lwanyi kitange nule bwada mwanda Ssewandagi mu Buddo mu Buganda nawe tewaliwo kuseetula mpanyi mu myaka gy'ekinana zino empwanyi za nnaku zino ng'oluseetulawa nga tewali agula ng'anyagulayo jjajjange musajja watunga yeeyasiza mayinja ku lusozi Mawu naawe gwe omulimu gwakwata gwa nange gwe najja nengukwata nenjasa amayinja okukunakuna okitegedde nga musajja watu kitange omulala yali asigaddewo Antonio Kiyonga Saalongo bwe batta muganda we musajja watu ne bamutwala eruzira nga ajja okubikira kitaawe n'okuziika teyaziika muganda we ne bamukwatirawo n'agenda eruzira bayekera be baamuta kati nga talina adde siringi 10 omuntu oyo akava mukomera nga sente azijjeewa oli mutuufu ng'azijjeewa kati bw'otunulira buno obwana nga butumanyiira ng'ate bo ku ssente zaffe kwe bayimidde gavumenti ekyomuwendo bwali bulamu nga bwe balina abantu baffe kakadde twabawaayo ekyokubiri kyetwawaayo ze resources zaffe ssente ne tuteeka ssente mu lutalo lwayita gavumenti eno emmwanyi zaffe zokka ze babba nkugambye ekitundu kimu babba emmwanyi za bukadde bwa dola 6 nkugambye nti yazimba eddwaliro teyawoza kakadde ka dola katya kitegeeza ki nti boddi obukadde bwaffe 6 kale wabubira eri kale nga tebukuze kubanga ffe abaasoma ebyenfuna tumanyi the future value of money obukadde bwa dola 63 kuba mu mwaka ogwo gwa 8 nga mwenaawo omusajja yaliwo eyali asinga obugagga mu nsi yono manyi sente ze yalina baali bamuyita $6 million man ng'alina obukadde bwa dola 6 olwaleero ono omusajja Elon Musk alina billion oli alina obukadde bwa dola 6 $6 million kati ono alina billion nga billion erimu obukadde 10 obwa dola
ayina bilioni 2.67 nga muvundu nnyo ye mugagga owaleero kati bw'abanga omugagga yaliwo luli yayina obukadde 6 ne batubbako 63 ng'omugagga owaleero ayina bilioni ayina obukadde 2.6 n'obugwamu olowooza twali badde tulina bilioni meka eruweero mpitirivu ezo sente zaffe bwe bazituwa naye batuwa kale 63 ze babba zokka Museveni n'agamba nti zo twabba mu mwanyi eruweero tuzibaddiza luweero akyuka obukadde 63 bwe tusalawo kuzimba amalwaliro gokka ntufuna omuzungu ono yazimbye amalwaliro 63 nga buli kakadde ka $1 atuzimbiramu amalwaliro aga endala ezisigaddeyo no tuzumuwa kubanga yakozeseza bilioni emu ate akakadde ka $1 kalimu bilioni 3 ne milioni 7 kati ffe n'atuzimbira amalwaliro 3 naye gavumenti yaffe lwaki erimiddwa mukwezi sente nga nnyingi ne tumugamba tuzimbira amalwaliro ameka 3 obukadde 7 obusigaze ye komisioni wo kati edomeka nedda tozimba amalwaliro 3 tuzimbira essomero limu n'eddwaliro limu gwotetenkanye mu bukadde bwa $63 atuzimbirawo amasomero n'amalwaliro agasukka 10 kituufu mu luweero kituufu kyennyini bano batubbye bano babba bubbi annange bwobiwula ebintu kati abaana baabwe bwe batandika otusigako obukyayi ng'ovudde awo sitwakoma ku ebyo byokka twalwana nsayogera naawe musiko namala emyaka 2 wagenda naawe n'olwana emyaka 2 era okuddukayo banziruse nga wasigadde mukulu waffe ogwo kubanga twali 4 ababiri ne bafa ne wasigala oli nange ng'ate ne taata waffe gwe twaleka yafa eka naye yakola ki naye afudde kubanza enva eno nga taata waffe bamaze okumutta oli bamaze okumutta owookubiri ali luzira okitegedde kati ono kyava agamba nti omanyi gwe mwana gwe waliddutse naye ng'amanyi ekigambo eki n'okukwata ng'odduka mu nsiko kyali kitegeeza kufa n'oyo yakuyambye okudduka naye kyali kitegeeza kufa nti fembi twali tusobola okufa naye kati osanga akaana kati baali bakuddusa osobole okuzzaawo famire nze mpone wakazaala abaana bameka sijogera kubanga nawe oyinza okubanga walegeza nga bajjajjaawo omulimu ogwanzirusa ate sigukoze kale wulira kakati oluyambi eki ate abaana bange abalenzi bennina 3 bokka basobola okunyamba okuzaala abaana nabwo ati bajja kubeera nga ggwe mbatya nnyo mwanti mujja kumpa abawala bamwe ate mu nzite omulimu gwakuddusa mu nsiko gukulemye okukola mujja kumpa abawala bammwe mu nzite ate tukutte tutya bewazaalamu abaana bakutta Ssewandagi nedda kati mu mbeera eyo gye nkugambye tugende mu maaso naye siri musajja nti ali mu mbeera embi atunulira embeera y'abantu bano wadde batulinako obukyayi naye ebiseera biri we bajjiranga ku baasi nga kati olwaleero be balamula tomanya munnabyabufuzi yenna afaanana ng'amazzi ebbugumu ly'amazzi mu butonde bwago liri 0 teriri minus teriri plus naye liri 0 era kibaba bagayita 0 H2O hydrogen n'ogatako ne oxygen naye bw'oyagala amazzi gannyogoge ogasaamu masannyalaze ebbanga ly'omala ng'otaddemu amasannyalaze lyegamala nga gannyogoga bw'ojjamu amasannyalaze bw'oti nga gakomawo wali nga gookya nga gabuguma bwe gaba gabadde gookya nga gali ku 10 toyinza nagakwata mu lugalo gali ku masannyalaze gali ku muliro bw'ojjamu omuliro bw'oti n'oguzza ebbali gaddayo ne gakola ki ne gateeka tunuulira oyo gwolaba oyo ayinza okuba wa kitalo nnyo n'ekimufudde ow'ekitalo kintu eki buyinza eyo ensonga yokka lwaki ndi nekyagulanyi kulwanira buyinza alina obuyinza yaba na byonna kituufu kyoyogera aba mugagga aba ne ssente n'emmere edda wa mugagga n'emmere edda waki wa mugagga era omwavu tewadda mmere era obeera ku kyalo nga boku kyalo bagamba nti awo tewadda ki mmere omugagga bwagula bwati bagenda okugira bati ekake kamu ate nga yabaguza emmere webali buli alina obuyinza
yaba n'obugagga aba n'obugagga aba n'ebirala bano baamanya ekyo ne banoonya obuyinza bwe baabufuna buli kimu bakikontrolinga naye batukoze bubi yensonga lwaki wabalabye ne mu palamenti ontandikire ku bapalamenti oba ntandikire ku bali abaseegu tandikira ku baseegu naye kwezi olumu malako emirembe ntandikira ku baseegu kwezi mukulu munnange singa sigobadde onsinga obukulu naali lumu naalizzeko n'akaggo wano nze nkusinga emyaka yandi ŋŋambye nti singa sigobadde onsinga obukulu olumu nandizeeko nembooko wano kwezi ne tumala okuva ku sho wano naye nkukubamu obugo bwange biri kuba kyenkakasa tonsinga misinde nenfubutuka nentekako njabala kubanga kwezi okwagala tudde wano twogere ku baseegu baseegu tulina obogerako obadde tugamba Makula ono bano abenzi ababiri abalina kyaki bombi benzi ate oli yagattibwa n'oli bw'amala okugattibwa n'oli mu kyaki ye nga mwemuli Makula najja n'amwendako ate oli n'agenda ate n'afuna Makula ate ne Makula twawulira ennaku ezo nti ate naye yafunye amukola ki omwana Bajjo yakamaze yamenya abasajja abakebaka ne Makula bannange ne muga nti Bajjo nyamba tobateekako owai Bajjo yabadde na bwino abadde na bwino era nakasazeemu lwaki tewakaliseeko kakati ate nzekisi wange mwalire gamba nzoyagala mboogereko kati bano abantu abenzi ababiri abaalemererwa nina ekimu ku binuma eri gye ntandikidde mukwano gwange ennyo Pastor Bujingo akkiriza bulungi nti ye musajja munnalwanda era akkiriza bulungi nti n'okujja e Kampala yajjira ku baasi ku kimotoka ekyamanda ku kimotoka n'agwa mu ndeebe wa Pastor Sserwadda nawulira olumupasa tatala ng'anyiiga nti omusajja oyo yambalanga nangoye zange bambi Sserwadda nno teyali musajja mubi ewa Pastor Sserwadda gye yava nadda wano naye abantu beerabidde gye baava kuba kati kankubuuze Kyagulanyi bayinza okuba tebamukkiriza kubakulembera era nga bwe bagambye nti tebajja kukulemberwa muyaga naye ku muyaga n'omwenzi gwokulemberwa akaana kulemberwa omuyaga kati olowooza abenzi omwenzi bwanayingira mu makaaga abaana baffe babawa kifaananyi ki n'enjiri yennyini gye babuulira mu kyaki zaabwe bw'ogiwulira nze olumu neebuuza ne ŋŋamba eggulu gye riri oba teriibeeyo munsonyiwe jjo natambuddeko mu nfuufu kati bwe mpita mu nfuufu amaaso gano ganfuukira ekizibu kati abo abenzi ababiri nze sibajjaako hadiisi n'okunteeka wano ntandika okuboogerako kwezi nkuwa kitiibwa lwa myaka gyo ate ensonga ya ggwanga gye babadde boogerako mpozaawo Suzanne Makula yabadde ayogera ku nsonga ya ggwanga Bobi Wine mukulembeze waliwo abantu abetaaga contempt card kubanga kaakati bwe tutandika okwogera nga boogedde ku Bobi Wine ogenda kuŋŋambisa wano ntandika okumenya abasajja abebaka ku Suzanne Makula oba omenya etteeka ki kati bwe ntandika okubamenya nga waganye Bajjo bamenya ate kati nze mbambamenya anti Bajjo yena muganye simunamateeka Bajjo alina diguli 2 simunamateeka gole Bajjo amanya amateeka kati ate Bajjo gwewalirisi n'abamenya n'asensula nze nengenda okumuwolereza nga bamukutte kati ate nze munnamateeka bwe mbanga nze bembasaba nze gwe batadde wali bangamba nti sebo kino wakikoze ng'okimanyi kati abamwe bakako kati ate kizibu ki naye kati omwenzi atugamba ki bino bye bagamba mbu Yesu yagamba mu Bayibuli nti atakikolangako yaba amukuba ejjinja nze nkukuba ejjinja ne bwe mba nakikola kubanga we nakikolera tebandaba omukuba ejjinja muno mu nsi buli muntu mubbi naye obubbi bwabwe tubawula tukukutte gwe bakwatira mu kituli gwe bakwatira mu kituli yaba omuki kati bano bebenza abamanyiddwa nti oli yava musumba wa kkanisa n'ayenda ku ono noono n'ayenda ku mulala ne batukola ekibi obuziina bwabwe buli omu waayimirira abutubuulira oli n'atubuulira gwe yavaako ng'alina ekikulukuto noono n'atubuulira gwe yavaako ng'obusajja bwe butini nnyo nga bulinga ntangawuzi bulinga ntangawuzi babuyita lusubi bulinga lusubi olugalo noono yabwogera kitange kati Bajjo waali mulese ye tabatya n'abamenya naye nze ndi musajja munnamateeka nedda mujja kikola mwembi nsoma mateeka kubagatta bw'onaatuleeta ng'atudde wali nze yakutte njamukolako Bajjo ke yakutte n'agamba mbuno buli
Bujingo lo yebaka ku Susan Makula Teddy ng'akolima mbulwagira wa ebisirani ne biyingira mu Makula ojja kutoka ako kati kengendo gattako ebisirani biyingira mu katambule ne kano ebisirani biyingira mu Makula kati bw'otunulya abantu ng'abo abantu beerabira Bobi Wine gwe bayogeddeko kati ye Susan Makula twagala nnyo okumanya gye yava okujja mu kyaki ya Bujingo kubanga presenter akoze eri egindi kati njagala okumanya yava mu bya presentation najja wano presenter ku impact naye okujja kuba badduka bonna ku impact n'agenda eri kati kitegeeza nti newe babereranga ku impact balinga beeyagala tutuyinza kukibuusa nga Teddy tamanyi mukazi wattu abeera eri kubuulira njiri naye kale abantu ba Katonda nga basomye ne Bayibuli erimu ekigambo nti toyendanga bo ne bakola obwenzi era guno gwakati bagattibwanga kati ku ssaawa eno bajja tubuulira ku Teddy tebakolanga divorce ku ssaawa eno bajja tubuulira nga excuse yabo laki tusaanye kufugibwa Bobi Wine yakuba nti muyaga kankubuulireko Bobi Wine waali olwaleero tetumanyi omuntu n'ogu yali afudde ku lwa Bobi Wine taliyo nga Bobi Wine yamusse naye abayeekera nga bajja mu buyinza abantu baffe akakadde kalamba battibwa tetumanyi oba Obote yeyabatta oba Museveni yeyabatta ku mussi w'abantu n'omunyi w'enjaga ani yaali kukulembera nze wakiri omunyi w'enjaga nkulembera n'akugamba nti Museveni we yajjira wano nakulaga akafaananyi ako kaali mu Popular Daily Monitor nakalaba mwami Museveni yayinako essaawa ya Olis nga tagigwa mwami Museveni nekyo saagala kwogera kugamba bantu nti omusirikale w'amagye ku leve eyo ng'ayambadde essaawa eya Olis ne uniform eyo yali y'amagye ga Obote eri ey'abanyanya mu nsiko walingayo ekigambo nga kigamba bwe kiti piga kichwa usiribu combat ndikuba ku mutwe bw'oba okuba essasi ng'okuba omujaasi oli ow'Obote okuba mutwe obutonoona kyambalo kati emikisa mingi nnyo omusajja oyo gw'olabaawo ashekinga handi zino omuzeeyi ali mu ngatte eyattangira nga ne uniform eyo gye yali ayambadde combat nga baali bagibbye ku mulambo gwa wamagye g'Obote gwe batta ne bamwambula mu combat eyo era emikisa mingi nnyo nga n'essaawa gye yali ayambadde ku mukono nga naye balina gwe baali bagibbyeko bwe mugenda okukyajinga ebifo abakola mu byamagye tubimanyi bwe mugenda okukyajinga ebyo mubireeta mubireetera bakomanda bammwe kati mutunuulire olabe omuzeeyi oyo omulabye nakugamba nti akawala ako akali mu combat era nakeera naye erabika nga netwali tukibbye ku magye ga Obote ye Wini Byanyima Mukabeesigye ako akawala kuola oli muzeeyi Kaguta kati oli ali mu ngatte ezattangira ennyana twogera mpola ye muzeeyi Kaguta akasiisira ako koolaba emabega musajja wa Katonda wo yali asula abaana bwe bamusanga nga bamaze okuwamba obuyinza nga yagumira ennaku ebyo tetwagala kubibajjukiza naye abantu batulirako efusagaliko bwebiti ne muwulira nga mwagadde obijjayo tubibajjukiza ne tukugamba nti mu nsi yonna si Uganda yokka tewaaliwo wali kayumba tewaali wali kati kayumba nga nannyiniko ye Yoweri Kaguta Museveni yagambye embune lwaki tula yagulawo mu 6 mu 8 sente yazijjawa simanyi yali akolawa lwaki tula yagulayo 6 mu 8 nabirabye ani yali ayinza omukkiriza okugula mu 6 mu 8 yalina emyaka emeka simanyi era ayina emyaka 8 kati sikyo kati myaka 8 ye gyagamba ayina 8 gyagamba okuva mu 6 mu 8 okutuuka leero yiwera emyaka 5 mu 6 emyaka 5 mu 6 bweyawulako 8 wasigala 24 ku myaka 24 omuntu yalina ssente ezigula square miles ettaka ezisukka 20 yali akola mulimu ki kubanga mu biseera ebyo abaalinga bagula okujja ng'okola mbuga siguno omulembe gwa mwami Museveni kwezi jajja ne ssente n'osanga ng'aguze ekyalo kino kyonna nga temumanyi gye nazijje mu biseera ebyo buli yayinanga ssente ng'amanyikiddwa waazijja mwami Museveni yali akolawa simanyi oba yali wa Fronasa yali ng'akola mulimu ki nga mulwanyi ettaka eryo ligula kwani
tetubimanyirize nabirabye bulabi nga president abitadde mu kiwandiiko ki bibuuza ate namubuuza ntya nabitadde mu kiwandiiko investigative journalism kitegeeza nja kubinoonyereza nja kujjako kaadi ya umukaati gye baakuwa era ntandise naawe okunoonyerezaako nga banoonyereza ku Sam Mayanja nkakase ddala bakuwa umukaati wasiyitayo oba waliwo omwana yakolera ebigezo ate nali mukugu nnyo nga namwe abasomerayo babalifaalinga wange ng'ate okunoonyerezaako kwa munguba n'awamoti awo oli musajja tyeti nja kugendayo kiruhura mbuuze ndabe kubanga ettaka biwandiiko ate ettaka liba ne history. Ssewandagi bw'aligula n'aligula ku musiraamu kiraga nti yaligula ku musiraamu bw'aliguza kwezi era kiraga nti kwezi teriba mu ggulu ne ligwa bugwi ettaka livaako obuvo n'obuddo kaakati abo betwogerako bebatukulembera era tetulina buzibu negyenvudde waabwe naye gyenvudde waabwe tumulifaalingako nga waliwo abawagizi baabwe abatutambadde ne twogera ku Kyagulanyi okujja mu byobufuzi yali akomandinga bandi gye bayita fire base crew ng'erina abantu abasukka 40 beekozesa baalina ne beach ebusaabala si yokka Kyagulanyi ng'omuntu yalina amakaage nga gali ku acres ezitakka wansi wa 7 emagere eka y'emagere emu kambulye Susan Makula gwe simanyi gye bazaala eka y'emagere emu esobola okugula erwakitula eka 50 kyogamba eri mbuwumbi emagere wali ploti 5 ku 10 eyaawo otandikira milioni 7 8 genda waggulu eka erimu ploti 8 7 ng'okoze n'amakubo eka yawe eri milioni 6 7 8 kati kwate milioni zo 6 ogende lwakitula ombuulire sente z'ogulayo kwate milioni zo 6 Susan Makula akulagirira ewaabwe buli eka ya milioni nga 10 ombuulire ne bwe baya milioni 5 ewaabwe ng'okutta 6 lw'otunze mu eka emwe wa Bobi Wine ojja kugulawo eka ezisukka 10 ye Susan Makula nga tannajja kufumbirwa Bujingo simanyi neri bamugoba gye baali bamututte eringa okyamye ku kkuba erigenda ku faamu ekitalya waliwo gye ekitalya si Namayumba Namayumba nawe wakabusenga nedda ssebo okyamira Buwalula Buwalula n'okwata erigenda ekitalya ku prisons bakyamira kati yayita eno Oiva Road n'akyamira Namayumba n'agenda akoze eno mbadde ku lw'emityana akyamira Namayumba n'agenda ennyumba ye gyeri waggulu ne Kabushenga gyali kituufu yeeyo kaakati ddala eyo gye bali eyo baafunayo batya baagulayo bakola mulimu ki babuulira njiri tekulimba omulimu gwabwe omukulu ne bbaawe basolooza banjiri balinga zaakayo omuwooza kati abo abasolooza beetadde mu position omu mugwira naye kyakkiriza beetadde mu position etubuulira bye tusobola okukola mu nsi ate n'Obujingo bataata bwe babeerera ddala Rwanda era bava Rwanda ne bajja ku mikolo gye naye omanyi Abanyarwanda ekizibu kye balina Mwami Museveni yabakola obubi obutagambika Abanyarwanda bali e Buganda baali bafuuka Baganda be basentamu be bakwezi nga balina n'ebika beddira Mamba beddira Mbogo beddira Nkima beddira Luddawa nga Abanyarwanda bali Mwankole nga bafuuka Banyankole ng'era buli kimu kyabwe nga Banyankole nga Abanyarwanda bali Akyoli Susan Abel bafuuka bakyoli kati Mwami Museveni n'akola ensobi n'addira eggwanga Banyarwanda n'aliteeka mu constitution abasengejja abazeewo bano ate abasigeko obukyayi oyo abaagala n'abalundi n'abateekawo bannaffe bakayibanda naye Kayibanda mugambe ano ne musajja w'Ebirebwe Mayanja mangu nyasooke wuwe n'Ebirebwe Mayanja yakukola obubi obutayogerekeka butamuwogerako tofuna mirembe yogera ku Susan Makula yavumye musajja wo okunywa enjaga oyo gwe njagala naye njagala okubuuza okunywa enjaga kimenya tteeka ki Bajjo nabadde naga nti aginywa
mbune mukulu Salimu Salaji nywa buli muntu yena golaba omugezi mbwanywe enjaga zesera kujinywa naye nga ndi mbwaba mbanywera ne kuchaye wonye endwadde wonya ki titeyina buzibu naye bananka mbuye yajifuwako ne mayinja Ronald Mayinja mbu bafuwa wazali sitiki bbiri ne bagenda ku stage mbu Mayinja nakola obyo okufa obufi bambi naye kibayita enjaga kizibu nnyo okusanga omuntu eyali abaddeko mu magye nga tanywanja naddala abayeekera okufuna lo bwe njogera ekyo mwami Museveni mba mujjemu badde njagala omujjemu anti lwakuba siina bujulizi naye nze ŋŋambye nti kizibu nnyo okusanga omuntu eyali abaddeko mu magye naddala ag'ekiyeekera ng'osula mu mpewo nga tanywanga tolina wadde balakisi ab'amagye balina nga kyebakkiririzaamu nti abanyi basigala balina kyebakkiririzaamu nti empewo bwekukwata bw'onywa sigala obuguma kati mu nsiko waalingayo ebyokunywa ebi njaga nataaba wate omuganda taaba banywanga kasingiri nataaba kati buli musirikale yenna yalinganga asobola okunywa ebyo ebibiri nga tusigala ono lwe babbyeko lwe bagenzeeko beekabamba mu balakisi ne bakuba ku balakisi ne badduka awo nga lwe babba ku sigala ne bakola ki ne banywa natali mukalirire ne bafuna ku sigala oyo oba lwe bazze ekiro ne babba mu maduuka ne bafuna ku sigala oyo kati ebyo byabangawo bwe bityo so kikyamu nze njagala nnyo bantu bawula abantu babiri Bobi Wine ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine omunywi w'enjaga yasibanga ebiviiri ate yali muyimbi naye bw'oyagala okukakasa nti Bobi Wine oyo yali Katonda yali yamuwa ekitone ng'ate ayimba ebiriyo kwata ennyimba ze yayimba zokka oziwulirize teyali mukubi wa bidongo yali muyimbi kye bayita ebidongo bw'owulira ekidongo nga kiggunda teweetaaga kumanya kati oli omusiraamu yamanyi bana bakalifa kati teweetaaga kumanya bigambo kalifa byayimba wabula bw'owulira endongo nga ettaali nga naawe otandika oyo gwe bayita omudongo naye omuyimbi ebidongo tobiwulira ogoberera bigambo n'owulya Ssebatanga mbadde nze okusagwa kyali mutulo bw'obanga tonnazuukuka nzize nkuyambe mu maaso gy'olaga ndabyeyo ekintu n'owulira ebigambo n'owulira amakulu agali mu bigambo ebyo n'owulira omwana agamba nti tugambire ku Jennifer najja kujujula nti buli omu asiba kiwaani n'akule bwe yasiba ekiwaani ekisooka ne kikwatayo ne bafuna akajja naye mukyala we bwe yasiba ekiwaani ne kigaana n'ayitirayo ye kati yasibye ekiwaani kati ono yabadde asiba kiwaani oyo kati oyo Bobi Wine oyo bw'omulaba naye mugeraageranye n'akuba n'oluyimba olulala olw'ebyasa akalulu tekatwawula Katonda wattu oluluyimba kati Suzan Makula ne bbaawe Bujingo kiki baali batuwaddeyo omuntu kyayinza okulifaalingako tewali kujjako okudiikuulira ku stage badiikuula baawemula mu kkanisa nga bali mu njiri okufa obufi kaakati abeera bw'oyagala tusigale nga tukyayogera bayogedde ku muntu w'eggwanga naawereka oli gwe bayogeddeko mukulembeze kwezi bamutyobodde ekitiibwa n'okuboogerako nkoze ensobi sinaba boogerako kaakati kyembuuza sirina biseera byabwe Makula bameka bakamwebakako ojja kuyita Bajjo wano naye nga bo gye bali Ssebata alina akayimba ke keyayimba edda n'agamba nti n'ebimu byannemala akuba mwenyinyaze ndi mwenyinyaze ng'akaana kali akayonka olubeere nze nga naye kibya nkyasaamu kati ffe abamu tuba bennyinyaze n'okwogera obwogezi nti gundi yayagala ono n'oli kati nze senga nali nze Suzan Makula nga mutwalawa kiki sirina olw'obwenyinyaze bwe mba naakukwana mpima mu history yo nenzija nenkubuulirizaako bwe nsanga nga bakwebaseeko bawera ababiri n'okusoba naye nga waliwo gwe kati egyo emyaka gy'oliko omukazi njagala babenga abatalwanya entalo namaziina abalwanyi b'entalo mbatwalabwa Suzan enkulusana gyakulusanya gwe ogimanyi baaba nze sikyali mu balwanyi ba ntalo naawe leka kati maama nze mba nnoonya bulamu
noonya kaweweza mutima kati abalwanyi b'entalawo abalwana edda ne basensebuka ne bagwako olubega bati bagwa akataka Suzan Makula twala eri taddanga mukwogera ku mukulembeze Suzan Makula tukwegayirire tuddangamu okumanyiira omukulembeze waffe Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu okujjako ng'oyagala tukusensule n'ebikuli mu mbugo tubisensule n'ekitaawo tumusensule n'ennyoko tumusensule ne jjajjawo tumusensule n'abaana b'ozala tubasensule tujja kuleeta n'obutambi bwo oba obuseegu bano abasajja bwe weebakangako we baaleeta tubulina tubuseeya babuleeta kwezi tondeeta birala ndeka sikuleeta mbiibi tondeeta ebigambo enjogedde bya kinyi kati awo Suzan Makula ajja kulowooza mulinako embiibi ng'ate simulinaako nti obuzibu bwange kwogera ku bantu nagamba bali bwe tuba ne gye tukasuka amayinja kwezi owaffe togendayo gajja kukuba kubanga tulajja fe omulimu gwaffe gwakasukayo mayinja nani stop twi kati gwe bona agendayo ng'ejjinja likwatirayo very sorry tujja kuba tukukubye naye kwezi nsonyiwa nga tetulaba kumaliriza abatuwuliriza nina omukyala gwe nnoonya ate omunoonyeza ki omukyalo ono watayagala bakuluusanye omukyalo ono bamuyita Tereza Nyenasuuli muwaggwanga kyoli tobuuza amawanga g'abantu kwezi Tereza Nyenasuuli Tereza wa bbina eddene omukyalo oyo yalina abaana basatu omu baamuyitanga Kapere omulala baamuyitanga Ndagire ng'owookusatu bamuyita Nabuuma mulenzi omu n'abawala bameka babiri Kapere ye mulenzi omuwala Ndagire omulala baamuyitanga Nabuuma omukyalo oyo yakolako ekawempe mu kampuni gye bayita Mukisa Biscuits ntegeddewo wano ekawempe Mukisa Biscuits bw'oba omumanyi baawe mumanyi erinnya baawe eyali baawe taata w'abaana bano baamuyitanga Mikayiri bonna simanyi gye bali kati ensobola kimbabuuza baawe baamuyitanga Mikayiri Ruhomuriza Mikayiri Ruhomuriza ye yali bba w'omukyalo oyo omukyala ye Tereza Nyenasuuli Tereza Nyenasuuli balundi Banyarwanda ekimu ku bibiri kati ate naawe osobola okumbuulizako gwe we Namutamba Tereza Nyenasuuli omuntu yenna amumanyi bw'oba oli wa luganda lwe nga maama wo ye Tereza Nyenasuuli bw'oba omumanyiiko oba wakolako naye kawempe ku Mukisa Biscuit kuba kampuni y'obukyanga evaawo ebbanga ddene nnyo Mukisa Biscuit nga tufiiriddwa amakampuni ekawempe ne Mukisa Biscuit yagenda njagala kubaddiramu nnoonya omukyala bamuyita Tereza nyina kati gwe omunoonya mukozesa ki tulina ensonga lwaki twagala Tereza Nyenasuuli oba ow'oluganda yayina ettaka nkola mu ttaka ekyo nkola mu ttaka ekyo kimanyi kati ab'oluganda lwe nina ensonga lwaki mbeetaaga nkubira ku simu yange 0702 43 88 52 oba 0772 43 88 52 mwami Kwezi Ssebo nkwebaziza okunzikiriza nenangirako wano kabadde n'ensonga ey'okusatu yeye mmwanyi ababaka bagenze bagamba abantu nti mmwanyi egenze naye tuwali kikolo kimu nze nine mmwanyi wange nakulabye ng'oli ne muganda wange Kasibante Moses namubuuza nti mwami Kasibante naye ebbanga liwamala mu parliament bameka be wayigiriza okulima emmwanyi alinayo yaddomu talina ekyokubiri nange neneebuuza mu mutima ye bwe yali mu parliament bameka be yayigiriza okulima emmwanyi ekibuuzo ekirala kyenjagadde nkubuuze kuba namuwulidde ng'akolokota banne abali mu parliament ye bwe yali mu parliament yateesanga atya ebyawuka ku bya banne bannaffe abamu batukola bubi nze Kasibante muto wange naye bantu abamu baba ne interests zaabwe mu bintu ebimu kati ne bajja wano ku kamera muno mwenga mubakyazizza ne beefuula abayogera ku lw'obulungi bw'abantu ku lw'ennaku y'abantu naye nga balina ebiri bali emabega bye bawagira bye bayisaawo Kasibante Moses teyakiikiriranga wano mu Lubaga faamu yeye mmwanyi eri luddawa Maya ani akiikirirayo simanyi Medadi Lubega Seggona atuuka ne Maya
sigona galina ekitundu kinene. Kasibante Moses yayamba abantu bameka wano okufuna faamu y'emmwanyi gy'ayinanga ye. Simanyi nja kumubuuza ekibuuzo ekyo akinziremu bantu bameka be wayambako. Ate abantu omanyi ffe tulina obuzibu kwezi bwe tubeera wano twogera ne tulowooza nti ffe tusinga abalala okutegeera naye abantu kwezi abali eri gye tuli eri gy'olaba eri bategeera okutusinga. Kituufu lwakuba tebalina mukisa gujja n'ebimu ku bye twogera babimanyi okutusinga. Omusajja yampeereza ekiwandiiko olutagajjo n'ampeerezaako ne vidiyo ey'akasibante naye simulabye ng'ate ku kwezi midiya ne ku megatron mbeerako nnyo ye yabimpeereza nangamba nti Kasibante yayogedde ku kino lwakuba essimu yange wali ezikidde nabadde njagala mbimusomere naye ojja kunzikiriza njagala nnyo okusoma byenda byewali ffe bannamateeka okwotinga verbatim omuntu kyagambye naye omuntu nga nnyonnyola kye bayita Uganda Coffee Development Authority n'obuvunaanyizibwa bwayo vis-a-vis Kasibante bye yabadde ayogedde. Ekisooka yabadde anenya Kasibante okunenya babaka banne kuba yagambye nti ababadde mu byabufuzi era ababadde bamanyi nti bino byawedde dda nga tebiri ku fulowa. Kasibante naye bw'atyo bwe yakolanga. Naye kaakati kyenenyanza ababaka batugamba emmwanyi egenze bagenda kuzikuula ddi mu nnimiro zaffe bazitwala. Kankubuulireko era ekyo ekibuuzo abantu bakibuuza nnyo abantu bwe baali batwala ebikajjo bakeera bukeezi ku makya ne bayisa etteeka ne bagamba nti mu mayiro 25 anaagulangawo ebikajjo anaabangawo atya tewali mulala ajja kugula bikajjo. Mu budde obwo ebikajjo byali bigula emitwalo 25 buli ttani kati bigula emitwalo egi nga ntono nnyo ate ng'emitwalo 5 ejja ttani y'ebikajjo wali we babipimira kwezi maneja waawo ku buli ttani 10 ajja kutwalako emu babiri. Kiki ajja kutwalako emu bammeka. Kati ekkolero ly'emmwanyi walirabye nalyo ku social media balizimbye luddawa Bushenyi. Ab'Ebushenyi batusinga okulima emmwanyi ffe tusinga ozirima. Lwaki balizimbye eri oba gye bigenda okutambulira oluziba weeziri tugenda zetikanga tuzitwale Bushenyi. Ekimu ku byasinga okuleeta bbeeyi y'emmwanyi ogirinyisa katale oli mmwanyi gavumenti yalinganga egikontrolinga nga gavumenti egamba nti emmwanyi ya 210 ne bwe yalinyanga netuuka ku 8 nga bagigula 210 ate guno sigwe mulundi gavumenti gwesosenga etukolako ekyo. Twafuna kye bayita coffee boom mu budde owo Mayanja Nkanji yali minisita gavumenti netussaako omusolo nga baguyita coffee stabilization tax ng'etugambye nti emmwanyi bwe ziri gwe bbeeyi sente ezegenda kuzituwa ezizzeeko. Emmwanyi zaagwe stable emmwanyi zaagwe bbeeyi gavumenti teyajjayo sente zaffe kuzituddiza. Bazibbye naawe bino bya Museveni obimanyi. Basooka okuva mu ayeko ekitongole ekifuga okutuluma emmwanyi ng'omanyi kye bagenderera mu ayeko oba ne kwota y'emmwanyi gy'osappulayinga gye baakusalira. Emmwanyi zaffe zaagwako akatale wano kigambibwa mbu abamu ku banene babba emmwanyi e Congo ne bazitunda ku kwota yaffe. Kati n'olwekyo zaffe zaali zirina kuddibwa kubanga ziri ze zaalinga zitundibwa nga batunda ziri ze babbye kati ezaffe nga tezirina maketi. Kati omuntu abuuza ekibuuzo ne bwe mba sirina magezi gategeera va kati kanzige ku level eya jjajjange ali wansi atabimanyi. Abuuza ekibuuzo National Forestry Authority, NEMA, Uganda Revenue Authority, UNRA, ezo ze zimu ku corporations we baaziteerawo embeera bwe yali mbi nnyo olwaleero okusinga we baaziteerawo. Kituufu mbi era nga bwekyogedde kyokka ate UCDA we baamuteerawo embeera nnungi nnyo